mwani. Omukulu soko tubulire mu lugendo. Era nzize mu Luganda. Kale kinkoze bubi okuba nti Oluganda lwengenda okwogera mmanyi rutini ne lwero luliwo. Twatuuka ekiseera nga twetaaga okukyusa eggwanga lyaffe lino. Nga sinabirekera bwe mwali muyita bannabyabufuzi. Kubanga ensobi ze baali bakola nga zikosa ffe abantu aba bulijjo. Tugamba naffe abantu aba bulijjo ke kaseera tugende tulwanire eggwanga lyaffe. Tulabe nti oba oliawo ebizibu ebitunyiga tugezaako okubirwanyisa. Nga n'ensonga yali esinga obukulu kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino kujjako Mwami Museveni Mwami Kyagulanyi atwala obukulembeze. Era tukimanyi bulungi twawangula akaseera konna tugenda kulayira. N'olwekyo ne ngenda eBukomansimbi ewaffe kadde ono gy'avudde gyenzaalwa nagenda ne muganda wange Mujuuko ono ne muganda wange Kimu XP baganda baffe Mubaraka n'abalala bakyali bange betugenda mu kyalo betusiisiitira eyo ntukanoonya baaba abantu olw'okuba twali tubabula ebigambo by'amazima bagamba katukulonde Kayemba Solo ogende mu paalamenti oyogere Oluzungu tusobole okulabika nti ekitundu kyaffe kikyo kirungi oyigidde paalamenti batunuulidde kikyotandikirako bintu bingi ebiri mu Uganda bizibu bingi nja kusembyayo n'ekizibu ekisingayo ekizibu ekisooka nja kudda ewaffe kuba n'ebizibu kyewaffe yebiri awantu wonna ewaffe ekizibu ekisooka tetuli balimi ba mmwanyi n'ebbeeyi yazo eri wansi nnyo mmwanyi ennyaanya wansi nnyo kyokka ng'ate eddagala lye batuwa butufuuyire bireme kulwala ebigimusa ate bya bbeeyi nnyo kati n'olaba ng'omulimi amaliriza talina kyakoze eki talina kyafunye n'olwekyo twagala tulabe nti omuntu afunako kasente mu nsawo ekyokubiri masanyalaze newaffe gyenva ekiryamu embeeyi ekasebweya teri masanyalaze kyokka Masaka kumpi wano waffe Bukomansimbi n'olwekyo twagala tulabe nti omugabo gwaffe ng'ebitundu ebirala birina amasanyalaze naffe tugafune enguudo baganda bange bali abaddeko ewaffe vaako ekyabakuza ng'ogende waffe mu kibingo eriteeyo enfuufu eri wali ejjudde buli wantu wonna ne bw'osiiga langi nga njeru ogenda okwera saa 12 ng'efuuse ya nfuufu n'olwekyo twagala amaguudo amalungi enguudo ennungi tulabe nti zikyuka naffe tuleme kuba nga ate abeerabirwa ennyo ng'abali eyo ewala ennyo kuba n'ab'ekidero oyinza okugisa nga ate bali bulungi n'okusinga ewaffe amalwaliro abantu balwala neweewuunya temuli madagala abasawo bennyini tebeefiirayo olw'okuba akasente ke basasulwa katono n'amalwaliro gennyini tegaliimu emiruka mingi ewaffe ligirina amalwaliro n'olwekyo twagala tulwane tulabike nti ewaffe omuntu nga bw'alwala ajjanjabwa obulamu tusobole okubutaasa abakyala bangi bafudde nga bagenda okuzaala lwa disitansi y'amalwaliro disitulikiti n'aba ey'Ebukomansimbi terina mu hosipito tugenda viira ate nayo lya bakatoliki si ya gavumenti. Tulaba obadde oli businessman okwasaganya abasambi b'omupiira okwasaganya abayimbi kati yozere mu paalamenti talent manager kati byonna ogera bikwasaganya otya tebyawukana kati gwe bakulimba eno paalamenti mbukakati olombuki tewali nnyo mutya buti nze ntuuseyo n'empitaayitayo tewali njawulo baganda bange abantu batutiisa butiisa abaasookayo nga bambala amasuuti nga Mwami Mujuuko ono gy'ayambadde n'atukayo n'ayogera Oluzungu oluyitirivu n'otya n'oga kino kye tugendamu naye wetutuuseeyo osobola okukola ebintu byonna kuba kye twagala kwa uplifting abantu baffe bwe mba nsobola obikolera mu entertainment bwe mba nsobola obikolera mu mupiira bwe mba nsobola obikolera wala yonna ekikulu kusitula bantu kulabika nti abantu baffe bafunako okubulamu obulungi. Amaloboozi gabadde mangi mu paalamenti awo abavuddeyo nammwe abayingidde boleawo ne bannayuganda bonna awamu ekya sipiika okyogerako ki? Ekya sipiika nze ng'owenup tukyalinda ekibiina kyaffe kyekigenda okusalawo kye tukyogenda nakyo nze siri kyewaggula nzikiriza mu NUP ng'ekibiina kyange kyasindika okujja mu paalamenti kaadi gyendika ey'amanvuuli kye banaasalawo kye njogenda nakyo. Obadde ogenda kwogera Luzungu tuweemu Oluzungu lubadde lutya olubadde wali kusoyalinga ino kati nze nsinza okulayira tulayirire teri muntu asobola kunjira katuddiremu mumbuuza ebibuuzo nga bya Luzungu yembanzira omusaga ate mudde wano manager Kayemba Solo music industry biriddemu ddala oba ogenda gimusa sobola gyevaamu maani tulina okweyongerayo looya bw'afuuka memba wa paalamenti oba looya abuvaako guno mulimu ssebo si byakusaaga busaazi entertainment mulimu oguwedde emirimu wotasobola kuvaako gwe mulimu gwaffe Katonda gwe yatuwa lwaki nzira eno ngambe mbu ate ebinfudde kino kyenimbireka sisobola abamu baali bagenda kulya bagana okutera ati bagiwe industry mu gavumenti sijja kuddiramu bagenda kulya abo nabo balina ebizibu byabwe abagenda okulya kyamanye bakuta ffe tutandika n'omugigi mupya ogulwanira kuba tukimanyi nti atire essuubi ly'omwana omunaku
ati lyessuubira omuntu omwavu yakulira mu famire etali nnungi n'olwekyo fetugenda kulwana kulaba nti omulimu guno tugufuulya ddala omulimu era nga boolaba nti kati bagusiba ebisigadde byonna byaggulwawo ne bakyagulaba ng'ogw'okusaaga ne bagusiba tujja kulwana muganda wange paka nga ati ali freed nga ebitone biri freed nga n'eggwanga liri freed. Waliwo ekizibu kye nabagambye kisinga obunene mu Uganda kyenjagala obannyonnyola wano kizibu ekisinga obunene mu ggwanga lyaffe byonna byogedde enguudo embi amasomero agatali malungi ekizibu ekisinga kya Museveni era tuzze kukozesa paalamenti eno nga platform okuleka ntukyusa obukulembeze buno ddala eggwanga lisobole okweyagala baganda baffe bali makomera aboolyawo byamu kuba balwanirira mu byobululu na era kyekiŋŋaanye nze sigenda kukola pati sobola kukola pati nga baganda baffe betwali nabo bali mu makomera basibe baganda baffe abasinga bali babonaabona betwabeeranga nabo basherifu bambogo badani magiki baganda baffe bonna bali eyo babonaabona n'olwekyo tetusobola kugamba mbu tugende tusanyuke kinaye kali ki ekigenda okutusanyusa tulina kusigala nga tudimandinga okubata era tulina essuubi nti bagenda kubata bwe banaabata waki tujja kutegeka ekitambiro ky'emmisa bukomansimbi okwebaza Katonda nga ne baganda baffe tuli nabo nesitugenda kudda kulya miceere na kulya nnyama nga baganda baffe bali eyo babonaabona bali kawunga na bijanjaalo. Patrick nga we mulwanye ne munne entalo eyo okunoonya akalulu biki ntanda ki gy'omusibirira eyo nga wayingidde mu paliamenti? Nze musibirira kimu tutalina kuva ku bantu ba wansi kubanga bwe yali asaba akalulu beyesigamako kati bye yabasuubiza nze bimusaba omukulu ono bye yasuubiza abantu alwane nnyo okulaba nga abituukiriza manye olusi tebiba byangu naye lwakuba bw'olemerako era obaako wootuuse nabo ne balaba nti obadde nabo mu mbeera yonna. Honorable Kayemba Solo Remo mulekeddaani tinkuganye mulimu sikuvaamu ate ombuuza omulekeddaani oyagala mubba musajja bulijjo weesunga omuyimbi wange okumubba tuyulira mbu wali wamutanadda ensonga laki wagenda kati oswadde nnyo bambi oswadde bambi sita muyimbi wange kwongerako balala just ate wangi ku nsonga ya copyright mwenga abali mu music industry tusuubira okubalanga mugirwanirira of guno mulimu music industry mulimu ng'emirimu emirala ng'era bolabe tugamba ababoda kati babaleke bagende bakole ebyo bakwata epikipiki zaabwe bakireke n'okuyimba bwe tulina okulwana nti copyright esigalewo ebeere y'amaanyi ebe enforced ebe implemented omuntu asobola okufuna omulimu mu bintu bye waliwo omukwano gwange bamuyita Two-Face Libya mu Nigeria yayimba akayimba bakayita African Queen yaŋŋamba ebirungi byonna byonna byakayimba ako kamu si kirala lwa copyright n'olwekyo tulina okulwana okulabika nze gomanyi sente zange ziri mu copyright eyo nga eteredde bulungi nze mba mulodi nnyo adde eri nga nninga tumbuto takula butakuzi n'olwekyo tulina okulwana okulabika nti industry etereezebwa bulungi ebirimu. Maama tubuuzeeko maama oliro otya maama ojjako masiki baba Malamusiza nnyo mwenna bannamawulire. oba babuuzeeko mu luzungu ababuuza mu luzungu How are you boys and the girls? odufeyo mama mukadde muveeko temwogeza luzungu akadde alaba nawe olutidde Bannange beebaza okujja okubuuza ku Kayemba n'okumubuuza ebimufaako byonna. Naye nze kyenkubiriza Kayemba kudda mu bantu wansi basi babadde bantu yandikise wano badde bakusinga wano era lero okudda mu bantu akole akasobola ekisajja. mama oliro otya ng'omwana akugambye agenda kwingira ebyobufuzi tubamanyi mu mbeera zammwe Nasooka okutya naye bwe yamalirira kuba naye nali kumula byabufuzi nemugamba genda era musongamu kiri musa